gye buvuddeko bannakibiina ki NRM bawulirwako nga beemulugunya ku musimbi ogwateekebwa mu kalulu k'okulonda abakulembeze b'oku ntikko mu kibiina okwali ku kisaawe Kololo. Kino kyaviirako abamu okwali ne bannakibiina abakukuutivu okuvaayo okwekubira enduulu ng'ensimbi bwe zisusse nga n'abamu bagamba tebamanyi gye ziva. Kati ebibiina by'obwannakyewa bivuddeyo ne biraga obwennyamivu olw'omusimbi oguyiibwa mu kalulu. The Electoral Commission obuzibu bw'erina nti bwefuna report zino oba ziyite returns ate tezi making available tezanjula eri bannansi kuziraba. Bw'otunulira okulonda okwaggwa kati nga mu 1996 ne mu 2021 mwalimu abavubuka ngaffe abava ku university ng'e Makerere ne bagenda ne betamba by'okulonda ne bawangula nga tebalina nsimbi. Ebiseera ebyakalulu kaali kansonga. Fenno tuli beeraliikirivu nti mu bbanga eritali ddene nnyo tugenda kugenda ebyenfuna byaffe bigenda kubeera nga bikwatiddwako. Beemulugunyiza ne ku bakozi ba gavumenti abavudde mu ofiisi ne basalawo okwegatta ku mukulembeze w'eggwanga okumunoonyeza obuwagizi ne balekawo emirimu gyabwe. N'ensaba mmwe abamawulire nti abakozi abo abatambulira ku mukulembeze w'eggwanga nga bamukolera ku kakuyege tusaanye okkizuula oba ddala baasaba okuwummula. N'ensimbi bano zibakozesa bagamba nti zirina okutunulwamu. Twogerako ne sipiika nti palamenti yagiggala bye tubabuuza nti ssente zakozesa ng'anoonya akalulu n'ebyenkuŋŋaana zagenda akola za palamenti oba zize ng'omuntu. Bwe ziba nga zize ng'omuntu ekyo tekirina tabbu, naye bw'aba nga akozesa za palamenti ez'omusolo ate okunoonyeza akalulu omu ku bakandidate 8 ekyo kiba kikyamu eyo nayo eba abuse. Bagamba nti kino kitattanye nnyo ebyobufuzi mu ggwanga. Ekizibu kino kyennyini ate kireetera enguzi obubbi n'obulyake kweyongera. Kyo balaba nti kati nga ku palamenti buli ntakera bulina kutuulira nti waliyo diira empya babadde miliyoni 10 babadde miliyoni 5. Wano we basinzidde ne basaba kaliisoliiso wa gavumenti okulondoola ebibiina kusaba bannabyabufuzi okulambika amakubo gye bajja ensimbi ze bakozesa mu kakuyege n'ensaasaanya yaazo. Naye ate era tumugamba nti ali mu masaŋŋanzira kubanga tumubuuza nti naye agenda kwesuulirayo gwa naggamba ku buli bw'enguzi na biki ebigenda mu maaso mu kulonda okusuubirwa okubeerawo mu bbanga eritali ddene nnyo gye bujjako mu maaso. Bagamba nti kino singa kiba tekikoleddwa mangu ddala kyandiviirako eggwanga okufiirwa abakulembeze ab'omuzinzi. Kati abakulembeze be tulina bali ku TikTok kubanga tebalina nsimbi ze basobozesa kukola ki kugenda mu kalulu kubanga bali ku TikTok bali ku street amu bali wano. Kati bannakyewa baagala palamenti eteekewo etteeka erirungamya ensasanya y'ensimbi mu kalulu wamu n'ebibonerezo ebikakkali eri abo abanaaziimula ebiragiro bino. Nga mu byo tugamba nti mu tteeka lino bandibadde bateekawo embeera eraga essente nga bwe zisaasaanyizibwa mu kulonda ate era ziva ludda wa. Okusinziira ku bano n'abantu ba bulijjo nabo balina ekkatala okulwanyisa ekyokuyiwa omusimbi mu kakuyege. Tulina abantu abaagala okuwa beetegefu kuwa ate tulina n'abasaba nga beetegefu kukola ki kufuna. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba oba ensonga y'abano enaatunulwamu ng'okulonda kw'omwaka ogujja tekunnatuuka.